Kubanga mange kumvubira uwerera omwana n'amataba kigambo kya luzungu oluzungu lwa mama nze ekutana era wesiri tayogera kigambo kya luzungu ate wendi webongera ebyo oluzungu ng'akyuka ng'akunulira ng'ambambula naye kati oyo mange namwama asobola okumuwa obuwandiisi bw'ekika ky'ekkobe kisoboka sayansi oyo mwangu nnyo okutegeera omwana ono abagambye dembe nti mulonda abantu abasobola kye bagenda okukola naye waliwo abantu mulonda nomukyamukiridde lona agenda aliye kabadde asula njala niwabadde esula njala kye nakasozi amatooke ng'eribira kyakwemmere ate ye mwangu akyatambula nga sologumba titula mabega ali omu era bw'omusanga kukola ekisumbuzo ky'ennyumba abeera nakyo omusajja omukulu w'emyaka gyange atambula ate n'ekisumbuzo ky'ennyumba nkyawaka nze bwenzira awaka n'ekyekisenge simanyi gye kibeera nzira nkumawo ntyawaka ng'ekisumbuzo ky'ekisenge ng'ekisenge kiggale era mbuuza naalongo maama leero tunasula mu ntebe ne bwe ziba ssaawa 9 ez'emisana nze namuwasa kukyala wakawa talina kuvaawo kuba agenza okujjanjaba abalwadde be yamanyi njagala nzira waka nga nnyenemu nga sinoonya kisumuluzo zisitambula na kisumuzo kyawa era osala omusajja omukulu tugambe mutabani wange olusankujereneko nze nkojjaawo babanga abagamba nze nga kojjaawo saakola mulimu gwange nolwekyo mikwano gyange njogera mummwe kubanga omutonyaleruma oyo anzijukiza gye mbadde ntambulira nsanga abakyala bayita basingumaza era tuli basingumaza andi abafuula basingumaza si batabani bammwe kukwate emiko ba abaana bammwe asuulawo atya abaana ng'ate abaana akimanyi insurance ye kabavuga emmotoka bwe bateyina third party insurance nga tewakisasula weefuna akabenje weefuna obuzibu insurance tekusasula ngamba abaana bamwe balabirira abaana insurance nga tukaddiyeeyo waliwo ebiseera ebijja okubeerawo semuju mwana wange ng'ensi tekujjukira nti wakulemberako neggombolola n'ogituusa mu kwesiima ng'ogi expired ng'empapula za gundi naye abaana abo tutabalabirira tujja kufuna obuzibu nemba okiwulira kyenjogera era nze nsaasira bakataala nebadendaba abaga wayi banade abasimiseko ne wansi otti otya omukwano lwakagwa mu mwezi gumu nze nagaana okugwa ebbeeyi olwakamu mukume emikwano kyembagambidde kize njagala omukwano gwammwe n'okusinga bwenjagala akalulu ani alowooza nti akalulu bwe kakwa wesibira mu maka sijja kulya abaana tebajja kusoma mwe mwenna abamwe tebasoma mwe temulya kivula nagaana omuntu okuntiisatiisa olw'akalulu njagala mukwano okusinga akamu abooluganda mumpe omukwano omwana oli atandise n'oluyimba lulungi ddembe kristo bwe yali agenda ekintu ekyasembayo kye yatukuutira nti abooluganda mwagalane nenga kalulu kaggwa mu february nga nnyaka nakaaba nakasembayo n'osamba muliraanwawo n'osoza muganda wo n'okyawa mukwano gwo n'ogamba Katikkiro juzi yatugamba ekigambo nti emmeeme ye etasengejja ekugamba munno kyatalyerabira osanga omuntu ng'akulirako ekiruyi muyinza okugamba obyono ayagala mukazi we oba muliraanwa wange twakayanira nsalo za bibanyi ng'obusungu bwakulirako n'ogamba yii mukama asaasira omuddo wono abantu bangi ffenna tulina ebizibu bye tuyitamu byetuwangaaliramu eyasuze enjala yalowooza yagisuze ku lulwo kubanga gwe oli mubi gwe wali egyeyandiridde mwagalane abooluganda basaba mu mpaaka
mani njogera olumu ebikaawa naye njagala ebikaawa bibasiiwe mulowooze ku bulamu bw'abaana baffe obuddako. Teri mbaka wa paalamenti agenda kugaba ssente kuva Kakiri kutuuka Ssebutu. Teri mbaka wa paalamenti agenda kukusa kakadde k'abantu ssente. Taliyo. Leera oli mukodo totuwadde naawe weekodo walidde teweewadde. Tolumiriza nze mukodo weerumirize kubanga naawe weekodo walidde. Onnyombesa lwa cupa ya soda lwaki gwe togyegulidde naawe oli mukodo. Omubiri gwe gugikubanja naye ogummye. Zeza soda bwe zimbula nga nnyo amazzi. Empisa ya wano yalaga nti osobola n'okukyama abantu nobagamba mumpe ku cupa ya mumpeyo ku mazzi nnywevu. Omubaka n'otatugulya soda n'owolereza omuntu n'obutaasisa ekibanja kya $5,000,000 n'akuwalalira olw'ecupa ya soda eyasinza okunywa. Twatuuka tutyawo eyatutuusaawo yoyo bwe nabagamba nti yababba nange nagira ki. Teri mubbi asinga oyo akubyeko bwongo nakwekkiririzaamu n'okumanya omuwendo gwo ng'omuntu muganda we yakwatanga mu nsawo n'akugamba ssebo okuwondiisa tinedda nsulawo ya tonjooga. Amaanyi ago galagawa omuwendo ogwo gwalagawa. Mbasaba mukomyewo omuwendo gwaffe tuli bantu babbeeyi omutuukiriza kusuula ki bbeeyiyo. Era oli bwannaba waliwo yannabye akalu kayenze kakwera ku mutwalo ne mugamba nsaliraako n'agamba ompa mmeka ne mugamba nkuwaze wakagula kama abakuuma.